Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampiza n'abadde bambalamusizaako nnyo. Baganda bange, mukimanyi nti gavumenti ya Mwami Museveni yagwadda. Just Bannayuganda abaagala enkyukakyuka batali serious. Bw'owuliriza ripooti y'omusajja gy'asomye jjo mu Parliament, kabonero akakulaga nti eno gavumenti yagwadda. Abannayuganda be batannaba kubeera serious kugijjako. Batasobola kuŋŋamba gavumenti eremereddwa okuwa Abannayuganda report ekwata ku bantu 18 abaabula. N'oŋŋamba nti yekyalina obuvunaanyizibwa bw'okukuuma Abannayuganda miliyoni 48 n'ebyabwe nga just abantu 18 bokka. Omusajja yasomye report nga temuli wadde erinnya ly'omuntu n'ogu lyaloketinze nti ono ali mu kitundu bwe kiti. Oba kitegeera kati oŋŋamba otya gwe Omunnayuganda alimu amagezi ategeera nti okyasobola okwesiga abantu abafaanana bwe batyo basigale nga balina obuvunaanyizibwa bw'abantu miliyoni 48 ez'Abannayuganda. Tebereza nti ababaka ba Parliament aboludde oluvuganya gavumenti baafuluma Parliament omwezi mulamba nga baagala ekintu kimu, okukomawo mu Parliament nga bababuulira wa abantu bano gye bali. Omusajja n'asoma ripooti ng'ejjudde bulimba na buyaaye. Oba kitegeera, wulira bwe yagambye mbw abantu abamu abagamba nti baawambibwa tewaliwo obukakafu bulaga nti abantu abo baawambibwa. Ffe nga wetukubuuza bo abaliko obukakafu bulaga nti baawambibwa bali luddawa ng'akanula maaso tabalina. N'agamba mbw abantu abalala abantu baabwe tebalipootingako ku poliisi nti abantu baabwe baawambiddwa. Ne tubuuza nti baba balipootingibwa ku poliisi abaabwe baliwa? So nga ate bonna balipootinga kubanga famire zaabo bonna abaabuzibwawo balina police references eziraga nti balipootinga ku poliisi. N'amala n'agamba mu famire z'abantu abalala tezaayogera bulungi na gavumenti. aba NUP babagaana okwogera bulungi n'abapoliisi abaali bakola okunoonyereza. Ne tubuuza nti essimu ze mwakubiranga famire nga mubagamba mubawe ssente ebyokunoonyeza ku bantu baabwe abaabula babiveeko, yenkolagana ennungi gye mwali mwagala bakolaganemu ne gavumenti ey'okubawa enguzi bave ku bantu abo banoonya. N'afulumya n'ayogera amannya gaabo abatakakasibwa abatalinaako obujulizi bukakasibwa nti baabula ne mujjamu erya John Bosco Kibalama. Ningamba omusajja abadde kyono. Robina Nabbanja atula mu Parliament mwe yadde asomera ripooti eyo yavaayo, kiri ku likodi, video tuzirina, yavaayo n'akakasa eggwanga Uganda ne Bannayuganda nti John Bosco Kibalama be bamulina. N'atubuulira gye baamukwatira, omwezi gwe baamukwatiramu n'omwaka n'emisango gye bamuvuna ne gyamukwasisa. Kati ate muhooza agamba tewaliyo omujulizi akakasa nti Kibalama yawambibwa. Tubuuza ssebo Nabbanja omumanyi oba tomumanyi? Gwe banoonya mujulizi akakasa nti Kibalama yawambibwa, nze mukulagiridde bamuyita Robina Nabbanja Prime Minister amanyi Kibalama gyali. Ssebo muleke tubuzaabuza. Oba kitegeera ekyakyengenda okusaba ababaka ba Parliament tubeebaza olw'embeera gye mutaddewo etuusiza abasajja bano okutuuka okufulumya ripooti ey'obulimba. Tusaba ripooti eyo gye baafulumizza ate mwongere bwongezi kunyweza natti kubanga baabalaze nti obuvunaanyizibwa bw'Abannayuganda ne Uganda bw'abava dda mu mikono tebakyabulina. Gavumenti ennamba eremerera otya okubuulira Abannayuganda abantu 18 gye bali eyo nga mugamba mbu yekyalina obuvunaanyizibwa okukuuma Abannayuganda n'ebyabwe abantu obukadde 8 nga 18 babalemeredde. Nze neewunya nti abantu 27 bwe baba batandikawo olutalo olwawamba eggwanga oŋŋamba otya kati muli balina abasecurity abasoba mu mitwalo 15 nti abantu 18 bababuze. Kitegeeza nti gavumenti yabava dda mu ngalo eby'Abannayuganda ebyokukuuma Abannayuganda n'ebyabwe babivaako dda bakola bye baagala. Just ife Abannayuganda ffe abasiru abakyesibe ku bantu abo abatatuliiko. Oba okitegeera kyenyiza obbaga Abannayuganda Uganda essaawa eno eringa omuntu alina ekiwundu. Bw'obeera nebbwa libaako akabubi kungulu kuno akalaga ng'eriwonye kumbe munda liri mu kasaka masira lyongera kuvunda. Kati bw'osiriwalira kana akabubi akabisse ku bbwa ne kakulowooza nti ebbwa lyawonye
oyinza okugenda okkizuula nti ebbwa teriwonanga nga lifuuse kansa nga bagenda kukutemako kugulu. Ye Uganda mulimu bannaffe be bawa obusente obwo ne bukolanga akabubi akabika ku bbwa eriruma Uganda. Bwamalumu obusente n'alowooza nti ebbwa ly'enguudo embi mu Uganda liwonye, kumbe busente buno bukekabubi akabisse ku ekyo. Bwamalumu obusente obwo ne bukolanga akabubi akabisse ku bbwa ly'eddagala obutabeera mu malwaliro n'alabanga ebbwa eriwonye. Bwamalumu obusente obwo ne bumulowoozesanga ebbwa lya insecurity ku bannansi mu Uganda ndi insecurity eweddewo, abantu bali safe. Oba okitegeera naye nga ye tasose kulowooza nti olowooza otya nti abantu bali safe nga ku bantu 4,800,000 just abantu 18 bokka balemeddwa gavumenti yalemeddwa okuwa ripooti wa gye bali. Oba okitegeera igwe omunnayuganda akimanyi obulungi ennyo nti mu Uganda bw'obeera ne ssente mu nnyumba bakuyingira ne bakutta ne ssente ne bazitwala. Bw'ozitwala mu banka nayo bazibbirayo, musiba mulaba emiranga enkya n'eggulu mu mabanka. Bw'oseeka ku mobile money nako bazibba emiranga musiba mugiraba enkya n'eggulu. Bw'ozigulamu ettaka nalyo balitwala. Kati awo security eriruddawo ku munnayuganda. Nibanegera kyatutuukako kuba nti tugwagwa wala tuka kweyo level. Naliwe musajja ayambadde obusuuti nga asinkanye mwami Museveni agenze okusabiriza. Kati abo bagenda okuvaayo eyo nga bino byonna simanye enguudo embi, eddagala mu malwaliro, insecurity nga balabanga ebiteredde kubanga agenze n'alomba ne bamuwayo obusente bwe bamuwadde. Oba okitegeera nja kusaba ababaka ba paalamenti nti ekyabafulumya paalamenti tekinnaba kuggwa, kubanga mu lipooti omusajja gye yasomye tewaliwo omuntu n'ogu ku bantu 18 be tubanja gwe babalagiridde nti ali mu kifo bwekiti wadde n'omutaliiyo. Kati eyo lipooti kikaaki eyasomeddwa nga teroketi nga wadde omuntu n'omuye ku bantu 18 nti ali mu kifo bwekiti oba yatwalibwa mu kifo bwekiti. Ebyo naye badde lipooti. Kyemba mumanya nti baagala kwewola ssente mu World Bank ne World Bank ekyaganya obbawa ssente nga abopposition tebali mu paalamenti. Kwa yebaga tetusobola kuwolako bantu ba side emu. Twagala nga abopposition nga nabo bali mu paalamenti, ye paalamenti ejjudde gye tusobola okukkiriza ekiwandiiko kyayo nga kisayiningiddwako ndituwole Uganda ssente. Kati baagala babimbeekereza babaze mu paalamenti babeewolereko ssente. Tubasaba temukkiriza kubanga ekyabafulumya paalamenti tekinnaba kuggwa. Okujjawo nga mukakasa nti bababulidde abantu 18 gye bali naye babanga eyo lipooti muhoozi gye yasomye nga balowooza ejjo bazzaayo mu paalamenti. Bwe mukikola mujja kuba mutuliddemu olukwe.